Enter a world where the sky's the limit. Bagise hole IMAGEZ era nga bali wamu ne Short Films Limited. Buterevu atali number 1 VJ atali nabbi wa bulimba the one Aaron VJ kijja kubo byamuko omutwe naye kigumire anti nze atali number 1 kati webuzo yo namba ki ezisigadde zonna zange eri number 1 eriemu nze kantwale zino nnyingi era nga bagamba nti Zenji Studios kopi za Kyamuka TV tosande kubanga atojjako obeera omenye etteeka liri erigenda okusibya emyaka 5 nga toyina ayamba baabuwe ovundire mu kaduukulu. Bagamba nti Prince John Nakibinge ku lutimbe ate nga Namugabi Florence naye ku lutimbe ekyali nyanjula ekyali entandiikwa ate nga bagamba nti Mutesi Mariam naye tosande kubanga ate omwerabira ku lutimbe kwali naye nga bagamba nti bakwanjulira omuzannyo w'olulanga omuzannyo w'ettabbu Baruka Sandra ku lutimbe buterevu bakayise at the cross ke tugenda okubanga tulaba era nga ketwolekedde kopi za Kyamuka TV gibeere emiggo 99 obeera ofuna full kit wali wona kati gwe noonya Azam obeere nga ate ofuna full kit yo decoder kisowaani bifaananyi biva mu bwengula bw'ebikyo byetoleeyo ku mwezi eyo ku planet Mars Jupiter eyo bifaananyi gye kivwa bisegedde ne tuba ate tukikutuusaako teriyo bino akasozi kansiikiriza omuti gunsiikiriza gwe buli wooli sigino oba ogifuna oba oliwa so si bino ate kati mugende ewa gundi sigino gye ziri And that's why I will never hide you, my friend. Kano wetusimbulidde waliwo ali mu kuwaana gwe sikulabanga yamala akulaba. Rose really your name even deserves you. Erinnya lyo mu butuufu likusaana. How? Ate litya? You mean kyagala ogamba people's names don't deserve eri abantu abalina amannya nga tegabasaana. But more beautiful than the rose itself. Wanaagamba naawe okiraba oli mulungi osinga akamuli akalooza. Layira nalina gwe bawaana wano bamutadde mu kandooya teyeenyeenya ebigambo babimukuba direct biva waggulu nga bwe bikkirira. I'm also changing your name. Bimutomera butereevu agamba munayagala kukyusa linnya lyamuyita. Dario. Mwayagala muyita Dario. Oli amugaye mbuka amukyuse amuyite Rosario. Kono nange kankuyite Dario. By the way. Naye gwe sokoleke. Oh. Mukimanyi olina okgenda. Rose. I mean Rosario. Manyanga Rosario bakekyusa amannya mbona amuyise Rosario oli Dario. Yeah. You're right. Ayina okukwata ekkuba agende kuba obudde bugenze. Dario. Yes. Mwana muto ate waka bayinza okuba batandise okumunoonya. Thank you so much for your time. Yamugamba Dario bambi weebale nnyo akadde. Mbu anko okubeera wano naye olwaleero. I love you. Kyamukoledde takirabanga kale ate obagwana ggwe nkwagala. Thank you so much, honey. Nkwagala ng'okukyawa kijja kwetaagisa kalooli okumera entumbwe. Osanga kalooli ng'erina entumbwe awo tuli ekyawa. Kale beesuubiza bingi ebiseera ebyo. Teriyo ky'otasuubiza. Bintu bingi oba obisuubiza. Era nga laavu eba erina level gy'eriko. Honey? That is ng'omuntu ne waatudde basitulawo mu situla gy'obeera tasobola kwesitula. Thank you too. You're welcome. Kale nno amwagala nnyo. N'alyoka amuwahaaga kyokka bannaye gwana ggwe oh my God kyokka gulabe. Eyo laavu nga naye bakuvumolooza bakuwaana. Gulabe guno ogwana. Bino byonna bigenda mu maaso ebbali waliwo eyali abalaba. Musezi, mulogo, lwaki abalingiririza mu bitooke. Ekyali ntandikwa. Bannaye weeraba baayi oli naagenda amaaso gali ntatomera emiti. Akaana kano laba bwe katambula. Aliwo ebintu nga Katonda onoonya engeri gy'omwebazaamu nga togiraba.
I can't thank you enough for giving me this creature in my life. Kakati amala okgenda, omwana omuwala Rose, waliwo omuntu omulala eyajja. Hey, handsome. Oh, handsome. Naye bannange, guno yamwekanga. Sooka okulingiza oba oli abuliddeyo. How many times Yezuwena, tell you to stop calling me those silly? gwe mirundi emeka gye nnagamba nti tekera okumpita ebyo ebinanka byo. Anyway, let me get straight to the point. Then be quick. Yo waayi lwaki neeko yakantukire ku nsonga nti yanguwa. Ye moola. Douglas, Chichi, why Douglas, me a chance and I show you what you love? lwaki tompa omukisa n'enkulaga kye bayita okwagala gwana ggwe? are Naye you? gwe abaaki? Olina amagezi? Call it whatever you want, I don't care. Oba ompita byonna ggwe amanyi. You. Naye nze nkwagala. Zuwena, Zuwena, can't you see that I'm in love with your sister? tosobola kulaba nti ndi mukwano ne sisitawo. Kati nno ba Luganda ne Rose. I know you love her so much, Manyi omwagala nnyo. but she doesn't love you the same way I do. Naye takwagala nze engeri gye nkwagalamu. Olina amagezi? I can't imagine life without you. Nze bannaye simanyi oba nnaabeerawo ntya nga toliiwo gwe siriwala. Siriwala nnyo. My way. Nviira n'okunviira. Kyokka yenna mulabe. I take that as a yes. Bannange olokkiriza. Bannange. Kakati omwana omuwala Rose gye yali abeera asanga mukadde akutte mu mbinabina. Rose, Gwe nnyabo. keep so long like that in the market. Ekikulwisizza mu katale. Sorry, mommy. Mami onansonyiwa. Caught up with something. Mwalina ebibadde bimukutte. Bimukwatidde eyo mu koona. Thinking. Sibanga byendowooza bye bibadde bikwatidde mu koona. Of course not. Nedda si byebyo olwo baba bakutte dda. Mukadde akuba akantu n'oddamu ansa gy'oddamu yeekuloopa. Kali akubuuza biriwa bye mbadde ndowooza. Bagenda okubaako bye boogera nga bakadde baba babiyitamu dda. Kale kibagamba nti obukadde magezi. Mukadde ebiseera ebisinga tayagala nnyo akubbireko ku kyamukaddiya. Naye ng'aba mugezi okkamala. That is nga tonnasanga mukadde musirusiru. Behind. And some few friends have made. Kaakati omukulu You know, eyali Douglas it's really becoming hard. Look here, my son. It's your future we are talking about here. You can always come back and meet your family and... Douglas ali waka agamba muzeeyi we nti agala kukwata kkubo kweyongera mu kibuga abeere ng'ate amaliriza eby'emisomo gye. You see, my son, Kitaawe yamugamba nti olaba it's because I got you a scholarship. Serious? yali amufunidde scholarship I'll be paying for era nga kaali kaseera kakujaguza maybe- era bagenda kuba bamusasulira ebintu ebimu ebyetaagisa naye ng'ekikulu kya byonna byonna ka scholarship wali. Would you still miss the chance? No. Osobola osubwa omukisa guno? Nti nedda. Your dream to study in one of the best. Ati kakati kye kiseera kuba kyalinga kirooto okubanga ate osomerako mu masomero agasinga okuba ag'akabi. So here comes the chance. Kale n'olw'ensonga eyo chances ze You'll never regret in your life. Dad, eno chance togenda kwejjusa obulamu bwo bwonna. Mention my son. Kono nti daddi weebale we're sitting off. anti tonneebaza nnyo nsimbula ddi okgenda. I think I need to discuss it with your mother. But hopefully in a month. Agamba nti balina okusooka babyogeremu na mami we. Wait. Naye ndowooza mu bbanga tono ojja kuba otemi. Cool, ne Douglas. Jafira abasajja. Kati mami abasanga agamba mmwe muli kaliwa leero kono nti munnaaye zino mboozi zaffe z'abasajja tunyumyamu. Misinga. Mami bwali budde bwa kiro biseera byakwebaka. Alinda Saalongo tajja, Saalongo aliwa, Saalongo tajja. Me, Mom. Dad, Maama ne taata I have a plan of bringing here my girlfriend. agamba nti abaddemu ne pulaani ereeta girlfriend we bamulabeko wano. Wow. That is nice. Bya firimu bw'ojja ewaffe wano kiba kizibu mukko. Tomorrow. It's all right, Mom. Mukulu agenda kusoma mbw ate aleeta akakyuduleni ke bakalabeko wano. Nice son. Good night, Dad. Wa tewali buzibu nti oyinza mutuleetera ddi nti ffe weetuli tumuleete tumulabeko. Mukulu kyamusanyusa nnyo. Waliwo ebiseera wootuuka ng'oyagala omuntu naye ng'olowooza ensi yonna emwagala. Bagamba nti obulungi oyo abulaba y'asobola okubusiima.
naye nga ebagamba enjogera nti tekiwoomera matama abiri. Ebiseera ebisinga gw'ayagala omuntu gw'oba omwagala eyinza kale n'okubayo abalala abayinza okumwagala. That is Lovely sis. kaakati ono ajja abuuza sisita we wasuze otya nno She's so good about sisita wange omulungi oba amaca amalungi amaca amalungi waakagalya. Ono talina kind words eri sisita we, bw'amala n'akuunyuuka n'agenda atambula yeetiribuusa. Kati ono tamanyi obusungu buvaawa. Kumbe waliwo ekintu ekyekyama ono kyatamanyi nti omwana oli omuwala Zwena yali yeegwanyiza omulenzi we. Kati obusungu gye bwavanga ono kyatamanya. You missed the news. Nzeeyi wasubiddwa amawulire nno. Of yesterday. Agaliwa agajjo weebase mangu ankodde agaali waka ne famire ye. Mary. Yes, please. Ono kwe kuyita Mary. Some salt. Batuwe ku munnyo. Gwe. I don't remember teaching you shouting while you're eating. Sijjukira nti nakuyigirizaako okuleekaana ng'oli mu kulya. Abalya teboogera. Mpisa ya Buganda. Kati bano beeyewala nnyo, nsi zeeyewala gye tutamanyi. Naye nabo empisa eyo baagikoppa. Kitegedde. Douglas. Mary. Kati Mary, You can go back and finish up whatever you are doing. bw'oba omaliriza osobola okuddayo n'omaliriza by'obadde okola. No. Ko mami nti nedda. I take breakfast together then. Jangu tulye ffenna ekyenkya, then olyokoddeyo okole by'okola. Okay. Abantu abamu nabo booli awo bantu. Kale ak'obuntu kaba kavaayo gweyagala kubba maama wange nkulaba lwaki akwagala nnyo. Kati mpubawa bujja. Mami ye yamusembezanga. Sharon Kakati tulengera omwana omuwala Zwena tried everything. yalina mukwano gwe Sharon okimanyi nti ngezezzaako buli kimu. Trouble feeling for me. Naye Guy talina kyalaga yadde nti anjagalamu yadde. Sometimes Olumu I sit and wonder what I don't really have. ntuula wansi ne ŋŋamba oba kiki kye sirina. I wear nice makeup all the time. Nyambala bu make-up obuliko obuteeteeyo obulaba bwo bwensakata. Till he's not moved. Naye teyeenyeenya yadde. That is somewhere else. Oba omutima gwe guli walala. What do you mean? Kikyotegeeza. It's written all over his face that he loves your sister. Gwe tokiraba mu ffeesi ye nti ayagala sisitawo. Oh, wait. Lindako. This is how you're helping me out. Bw'oti bw'oli mu kunnyamba. Sharon, tell me that you are also falling for him. So ŋŋamba nti naawe omwegomba For that, kati oli mu kumalamu maanyi omweddize. something. I don't easily let go of something. Kankubuulire nno nze ekintu nga nkyagala simala gakireka. What are you trying to say? Kikyotegeeza. Zwena, we are two different people. Zwena tuli bantu banjawulo. Such things. Siyinza kukola bintu bwe bityo. Ate n'ekirala. Just loves your sister just because she's. Oba oli awo ayinza n'okuba kyayagalira sisitawo nti ye wanjawulo ku gwe. Compare me with my dance. Lwaki ongeraageranya ne sisita wange? Kati ono akimanyi mulungi. Era akimanyi nti asinga sisita we. Naye the question is lwaki oli ayagala oli ate n'atayagala ono. Namugambye nti muyinza okuba muli bantu banjawulo. Ye sookoleka ogampadde n'ogampa. I'm sorry for shouting at him. Bw'aba wanjawulo then tujja kulaba. Thanks for your advice. Onansonyiwayo nno kuleekaanira nno naye weebale kompa buddemu. Oli akimanyi boyfriend wa sisita we Zwena. naye mbw amwagala. And another thing, Kakati uncle wuuno eno. I will always remember this place. Wow. Yeah, Lubega Abdallah kuzanyiranga Douglas. look beautiful. Atandika omugamba nti sijja kwerabira kifo kino ndikijjukira lubeerera. Kubanga ate gwe kaana gwe olina engeri gy'onyiririra mu kifo kino. Leka naawe nze kumpaana binkwasa ensonye. Leka. You called me and you said you had something important. Wabadde ompise ng'ogamba nti olina kye wabadde oyagala okuŋŋamba. What is it? Kiriwa kyennyini. Do you remember the day I told you that I want to go and complete my studies? Ojjukira olunaku lwe naggamba nti njagala kukwata kkubo genda kumaliriza misomo gyange. Yes. Guess what? Kati teeba. Ateebe ki? I can't guess. You can't. Just know. Ye Baruka Sandra akuzanyiranga Rose. Are you
serious? Yes. Yagamba nti kyali kyakutteyo. Oh my God. Era lyagenda kukwata kuba agenda amala emisomo gye. Kino nno omwana omuwala kyamusanyusa. Era yamuyozaayoza. Nagambye za Kyamuka TV. Bakuwaanawaana kwatako kopi. Ojja okumanya. From one of the big. Bisegero oba omenya tteeka. Really? Yeah. Mukutu 362 ku kisowaani ekyazaamu kwokka. Yeah. You don't know no kudonno. Gibeera emiggo 9 oba ofuna full kit dikoda yaakwo. Kisowaani sako n'omwezi mulamba gwa bwerere. Ate gwonyumirwe. Ebisigadde gw'olimanya ky'olituwa. Bya mizannyo, katuni w'abaana. Saako n'enjiri. N'obuzannyo ne firimu ezaffe ez'abaana Bannayuganda. Gamba nga ku Kyamuka TV. You'll be sad. Kakati ono agamba wadde nkusanyukiddeko naye ate kigenda kuba kinakuwazaamu. Nti lwaki nga kye kikunakuwaza? I'm going to miss you so much. Yamugamba ngenda kuba nkusubwa ddaliyo. Honey. Mukwano. And you're going to leave me alone. Ogenda kuba nti ondekawo. And you're going to meet different people. Era ng'ojja kuba osinkana abantu ab'enjawulo. Ekituufu kiri nti ku kampasi wabeera abaana abatali ba bulijjo. Bino byonna n'osobola okubyogera naye ng'oli eno mu kyalo. What if you don't? Kandi amugamba ngenda kuba nze nkomawo nja kujjukira nja kudda. Watya n'otadda. But me. Ani ntunulira naawe. I'll never choose anyone else over you. Sisobola kutwala muntu mulala yenna. Mu kifo kyo. When I look at you, Bwe nkulaba bwe nti. I see the most beautiful queen. Ndaba queen akyasinza obulungi. Abamuwanya emirundi 2 kuba aba queen sirabangayo ko queen musiiwufu. Suit me pen. Nedda. Kakati ate obeera most beautiful kiba kitegeeza nti ate gwe oli beautiful mu queen bonna balungi naye ate oba obakira. Serious? Kale nno. You know that I can't. Why? I fear your parents. Yamugamba akwate kubo ba amutwala amwanjula eri bazadde be. Worry. Yamugamba nawe kimanyi sisobola. Bazadde bo mbatya. Oba nsonyi oba kiki. Why do you fear people? Nga lwaki otya abantu? They are good people. Bali bantu balungi tebalina buzibu. Mom can't wait. Maama. Queen I always talk about. Tajja kusobola kulinda kulaba ku queen bulijjo gwe mugamba. Oli kamakacyo gamu. Please. Bambi. Amutwala amulage bazadde be. Yeah. Kale. Naye. One condition. Which one? Kakwakulizo kamu. Akaliwa. Come to my mother's house. Honey, that's okay. Anti naawe osooka kwata kuba kujja waffe kono nti ekyo sikinamu buzibu. Bwe kuba kujja wammwe nange nja kujja. Hey. Bye. Weeraba. Tikale. Bye. Anti bye. Baali baagala n'ebitenkanika. Rose saako n'eddagalaasi. Kakati no tudde ewaka. Mami ali wano ali mu kulima. Rose ali watannadda. Tinedda. Where did she go? Yesu okoleke ye yalazeewa. Choka mama nawe. You ask questions with obvious answers. Choka mama. Mama naawe obuuza ebintu ebirabwako. Tomanyi gye yalaze. What do you mean? Kikyotegeeza. Gy'obeera yamugambye nti aŋŋenda wano ne wano. Bamuyita Nabaweesi. Bella Margaret ye maama w'abaana. What are you talking about? I know I'm kidding. Ono naamubuuza ali atya ye. Wait. Biki by'oyogerako? Mbadde ensaaga. Am I wrong? Oh. Lindako ndaba bulungi oba siraba? Yes. Oli mu kiteteyi kyange? Yeah. Hey. What is wrong with it? Kiriko buzibu ki? Aren't we sisters? We are supposed to be. Tetuli ba Luganda. Sisobola kwambala ku lugoye lwo. Yes. Have you ever seen me putting on your clothes? Ono amugamba nkoze kikyamu nti ye gwali ondabeko mu ngoye zo. Bane muyomba kinammwe mulinenengananga bwana bwanjala. Latest moment like this without quarreling. Omuntu talibeerakawo mirembe nga tabalabanga muyomba. She talks to me even in your presence. Bw'atyo bw'ayogera nange ne bw'oba bw'oli. You heard her very well with your ears, ma. Omuwulidde n'amatuugo. Keep it to yourself, Zoena. Byesigalize ggwe ebigambo byo. Was one day here and you shouted at me.
You love using my stuff, which is okay. Amugamba nti bw'okozesa ebintu byange neggamba kuyomba buyombi. To pick that dress up. Okubikozesa sikinaako buzibu naye ate okubikozesa n'otabyoza n'omala gasuulaawo. Fine, let me go and put it off. Kale kaŋŋende ndugyemu. Bantu we batyo gye bali babeera careless ku bintu by'abalala ye aba yeefaako yekka bakiyita selfish. Oba oli selfish weefaako wekka. No, I didn't call to make any trouble. Kaakati ono bw'ayitamu yagambye agenze kujja mu lugoye. About Rose. Yadda ku ssimu banenze sikkubidde mitawaana bino biri ku Rose. Oba abadde akubira ani? Kaakati omwana ono omuwala. Mother. Omukadde ekituufu appetite baagimmalako. Tula neewuniikirira. Very sorry if we annoy you in any way. Anti onaatusonyiwa we tuba tulina engeri gye tukunyiizizzaamu. I actually wanted to tell you something. Ekituufu kiri nti badde nakye njagala okukugamba. I'll tell it to you later. Naye ndowooza nja kikugamba edda. Oba oli awo ng'oteredde mu mbeera zo. Abaana mukadde bamuleka mu birowoozo. Baana ne bayomba. Batakwatagana mu abaaki. Lwaki muneneŋŋana ng'obwana obw'enjala? Bisegedde. Kaakati omukulu ali eno. Yali agambye Rose nti naye ajja kukwata ekkuba agende ewaabwe. That is singa Rose amusuubiza nti naye ajja kujjako ewaabwe. Kati ali eno mu miti alina gw'alinda. Uno ng'ajja. What's wrong with Rose? Ate Rose abadde ki? You got here before me? Bannange otuuse wano nga sinaana kutuuka. Seems to be important to you. Alabika wa mugaso nnyo gy'oli. And you told me that she's in danger. Oŋŋambye alina obuzibu. Yeah, and you take me where she is. Nti era ogenda kuntwala gy'ali. Don't overreact. Leka ate naye kwaka nnyo. It's super fine. Rose talina yadde n'obuzibu. Okay. I just wanted to see you. Nze mbadde njagala bwagazi kulaba. Honey, I need your time to... Nze nange neetaaga time. You give me a chance to... Muntu bamuweeyoko ka chansi. Nze agaba chansi. Sister. Gwe. Hope you know that right. Oli sisitawo ndi mukwano naye. Ekyo seetaaga kukikunnyonnyola. Naye olina ki mu mutwe omwo? Why don't you get another man? Lwaki tofuna omulenzi omulala? How many men out there? Abantu bangi gye bali. Ate kye mmanyi bakulaba. I'm sure he will love you more than... Ojja kufuna omuntu ajja kwagala n'okusinga. Are you even bw'osuubira? listening to yourself? Naye owulira by'oyogera. I wish I could, but I can't. Kale singa nsobola ofuna omulala naye sisobola. You know how many times I've tried not to fall for you. Omanyi emirundi emeka gye ngezezzaako nneme kugwa mu mukwano naawe. Please, give me... Naye byonna ne bigaana chansi. I can leave everything behind just for you. Nze buli kimu nsobola kirekawo ku lulwo. Namutunuulira. Uncle. Let us do it this way. Tukole bwetti labayo. Allow me to love you even if you don't love me back. Kankwagale wadde nze tonjagala kale kankwagale. Be around you. Stop that. Kale mbe tonkwatako. And please give Bambi. a little respect because njagala onziseemu katiibwa akatini. But what is wrong with you? Naye waba ki? Musajja mumpi omuwala amufawuli muwanvu akoma muli. Just look Kati muddangamu ne muvuma abampi. for you. Muwala anyirira mulungi naye yeemanyi nti mulungi. Why Naye abantu baagala balala tebamwagala. have... Kati yekiseera tubeesibeko. Kwesiba ku bantu oba kiyita okwesiba ku bagenda. I wish I could tell my heart to stop loving you. Wabula agamba. At peace. Oba oli awo singa nsobola okugamba omutima gwange ndekerawo okwagala n'alifunye emirembe naye tekisoboka. Sajja tumumpi bamwagala. Get this into your head. Kakati mukulu kino kiteeke mu mutwe. My heart doesn't stop loving you. Omutima gwange gwa tegusobola kwesonyiwa. Don't stop loving you too. Nange sijja kwesonyiwa.
Because I don't care. Kati gwe omanyi tebindya. Remember this. Naye jjukira. And ever call my phone again. Toddangamu okuba essimu yange. Please. Nonsense. Dad! Vaayo mpite nawo. Annange ye omuntu ng'alabye ffe tugoyingewa. Sajja atu omumpi n'agenda. Bamwagala bawanvu. Rose? Yes, mother. Before you take those things, Kale nno. can talk. Okay, ma'am. Rose abadde ajjawo bibaliiriddeko amuganga tonnaba bitwala badde njagala twogere. Patient. Mukadde ayogera n'onaddamu nga gwaki tobaako mugumiikiriza mu nsi eno. It's none of your business. Bayombagana. But sis, what wrong have I done to you? Kati ono kiyeebuuza. Ki kye nnakola? Love, joke Oli mukambwe gyendi toseka toyogera tokola ki? Toyogerekeka naawe. to you. Mu nsi muno teriiyo lutalo oba luyombo lutandika tebina kwe lwavwa. That mouth of Gw'oyinza obutamanya kwe lwavwa naye nga lubaawo nga lulina kwe lwava omuntu takeera nkya najja n'akugira bw'ati tekiriiyo. Era bano abalo taata wuno akuba banne nga sirina kye mmukoze. Omuntu bw'aba alina amagezi amanya waliwo. Jasi ayinza kuyingiramu agambe temuyomba. Naye Wrong. ng'ekituufu wabeerawo ekiba kivuddeko obuzibu obwo. Kakati obuzibu obuliwo nti ontasobola kubannyonnyola. Bano ababiri Mamisaako ne Rose. answer that. Because she is the one that is always starting up. Mukadde abuuza obuzibu buvaawo yatandika. tried- N'akola bw'ati naye ng'ekituufu And kya mulenzi. Rose kyatamanyiiko nti omulenzi gw'ayagala n'ono amwegwanyiza era amusisinkana You know what? n'amuperereza n'amupoloota omugambo. I have enough worries already. Mukadde agamba bannammwe lwaki munnumya omutwe olwedde nina ebizibu ebimala. Get money and pay Kadu's loan. Agamba alina looni ey'omusajja gwe bayita Kaddu. But Naye muli bize. running amongst yourself. Bindowoozesa binsula ku mutwe naye ate nammwe bwe munnyongerako ebizibu ebirala bannammwe nze olwongooyingewa. I'm sorry, mother. Maama onaatusonyiwa. Children. And it's you. Whenever I see you happy, Agamba okuva omwami bwe yava mu bulamu bw'ensi eno yali amanye emirembe gigenda kuggwaawo. never be happy. N'agamba naye ekikulu kya byonna yagala kasita nsigazza abaana yemmwe abaana bange kati mba nsuubira essanyu ligenda kuva mu mmwe naye ate essanyu limbuze But what kubanga muneneŋŋana ng'obwana bw'enjala mulinga obubwa. yourself by always picking a quarrel? Lwaki mwerumaaluma buli ssaawa munoonya kibayombya temunoonya kibasanyusa wabula munoonya kibayombya? Sorry. Omuntu abeerawo nga tanoonya positivity anoonya negativity eva I don't intend to. nga yaaliwo kunyiiza. It's up to you people now. Rose agamba maama onaatusonyiwa. Enough. Muli bakulu mukuze By the way, Rose, kiri gye muli. Rose to tell us something. bwe badde olina ekintu ky'wadde oyagala okuŋŋamba. I want Mama. to tell you some good news. Ekisuufu nadde yaga kuwa amawulire I don't think this is the right time. naye sisuubira nti kano ke kadde. Why not? Ate nga lwaki nedda? My boyfriend wanted to meet you before he goes back to the city. Agamba nti boyfriend we nga tannadda mu site yali agakuba asinkana mami. Kati ono awulira. Ekiki? I didn't know about Ni kano nga nadde sikamanyi. About what? Akaliwa konna. Ate ŋŋamba. Rose. What were you waiting for to tell us? Obudde olinda kyo tugamba. Kati kiba ensonga za Rose n'ono mbuzimukwatako agenda mu site. Come. Ako nga nadde sikamanyi. When is he coming? Ajja ddi? Probably tomorrow. If Ayinza okujja enkya. it. Bwe watawo kikyuka. Later on, I also can meet his parents. Kuba nange nja kugendayo nsinka ne bazadde be. He's welcome, my dear. Asobola okujja. Simulinaako buzibu. By the way, Zoena, Naye when are you bringing in your boyfriend? Zuwena gwe otuleetera ddi ku mulenzi we ne tulabako. In hers. Mukadde abeera gundi nga tetukulabako na muntu yenna. Are you LGTV? Kya. I'm talking to you. Tetukulabako na mulenzi kumbe oli ali ku bikukujju vice versa. Ali ku mulenzi wa munne. Nga tetukulabako na mulenzi yenna. Mumanya ajja kujja enkya manya simanyi nja muleeta.
Nzimanne n'otulo tunuma kangende neebake. Naye nga Douglas yamugamba lwaki tofunayo omuntu omulala ajja kwagala n'okusinga olowooza. Kono nti nze sibaagala njagala ggwe. Kakiba kitegeeza n'abalala yabagoba. Tayagala kumanya ayagala Daaga owa Loozi. Loozi alongoosa. Apanga kano bakateredde. Kano bakalabise katya? Basuubira omugenyi. Yes, mother. Loozi weetawula ki? I like the setting. Setting njagadde. Big up. Of course. Abantu abali eyo ng'enju mwagikwatirira ebisenge. Ate bwe bakwatira watera kubeera wantu wamu nga ku luggi. And everything. Senge nga biddugala okufa ng'emabega wali olengerawo. He will love it. Akikwatirira naawe n'osiima. Prepare yourselves too. Mukadde yamugamba nti tofaayo byopanze birungi. Omuntu bw'aba akwagala kyonna ky'okoze kimulabikira bulungi olw'ensonga nti omuntu gw'ayagala yaba akikoze. Kati teweemenya na kupanga. Oli bw'anajja ajja kulaba yajja kugamba nti munnange weewaawo. Kati ono aba ali wano alina oluteteeyi lw'ayambala alusiba telwesiba oba lubadde ki. Today is important to you. You have to. Bannange ate naawe leka kwenyiizanyiiza leero lunaku lwo. I need the dress. Basuubira omugenyi. Is fault. Ekiteeteeyi kye n'adde empanze okwambala kigaanye. My Kandabe. goodness. Katonda wange. Sorry. Ng'olabye. Kati engoye zino ziba ne zipu naye zipu ezisinga za layini 2. Let you be smart for me. Zipu bw'atagikwata mpola eyonooneka ate olugoye lwonna luba lufudde. Kati nno yamugamba ani yakugambye nti ojja kunyuma nkuleke. Onyumire boyfriend wange mu boyfriend we. To get you another dress you put on. Kati nno olugoye yalwonoona. Tofaayo ojja funa ekiteeteeyi ekirala. Sister. Obwo buntu butono nnyo mwenyaamu naawe ako kantu katini nnyo. Ntamanyi nti alina musota. It's like I've had someone at the door. Kati no waliwo yakonkona. Nagamba kyaka waliyo omuntu ku luggi. No. Mother is there. Gaawe waka ngende. Kono nti nedda mami gyali. Bw'aba taliiyo bw'aba ali mu kisenge. Nze kangende Katonda akikola. Bakimanyi basuubira omugenyi. Ayinza n'okuba yazze. Kati nno bimusobedde. Ekisete ekyabadde apanze olwo nno ng'aweddeyo mu keesi kyekimusingira. Kati kumbe ekikulu kya byonna Uncle Douglas yali agguse. Ng'onajja bakimanyi bulungi alina okuba nga yakonkona. Bannaye yeggwazze. Oh my God. Bannaye sooka mpe ku aga. Naye bannange. What? Ate kiki? Am I not supposed to welcome my visitor with a hug? Nze nneme kwaniriza mugenyi wange ne haaga. Okay, please have a seat. Thank you. Bannange tuula. But I'm not here for you. Sizze wano kulaba ggwe bambi. Ekyo kiteeke mu mutwe. You come in my mother's house to introduce your mistress. Sebo zze mu nju ya maama wange. At least for today, try to be. Mbugwe ojje wano weeyagale. Going to do. Lwaki teweekuumako ku mpisa ati kityako olumu kale olwaleero. Wait for mother and Rose to come. Kakati nno kanninde maama ne Then Rose. the way you dumped me for Rose. Bajje mbagambe wansuulawo. Rose loves me so. Otwale Rose. Tell me, if I happen to tell her all that. Kati mbuulira byonna nnaabibagamba. Bwe kino kigenda kulekawa. Be with you. Opposition kigirekawa. What? Yeah? What happened? Why aren't you saying anything? Kiki ng'osirise. Nga tolina kyoyogera. Ng'obuleka bawiwamu obuugi. Ate obwongo buli mu college. Have I ever been in any relationship? Ate ataliimu mata. Gwe nali mbaddeko mukwano naawe. That doesn't matter. Ate nze binkwatako. Just Anko kabawaayirize muwaayirize. I'll tell them everything. Nja kubagamba buli kimu. Hey, Douglas. Kati naaba ali wano nga nankani onazze. Ngamba ono Loozi. Ne mukadde ngazze. Mommy. Kadde abatunuulira mami. Zuena. This is Douglas. Oli ye Zuena bannaayo ono Douglas owange omu bw'ati. You're so much welcome, my son. Tusanyusa okulaba mutabanyi.
Rose. What should I bring for our guest? Rose omugenyi tumuleetere ki? I'll go and do it myself. Okay. Kono tofaayo. Nze kangende muleetere. Than we do. Kono era kituufu munnange gw'omanyi byawoomerwa ate ffe tubimanyi. Mami naawe leka nze bannange. Yeemoola. Oba ava kulya bindaazi kube mmwe aginyereketa. Zoe, if you don't mind, please come and help me out. Sandra. Yayita sisitawe. Namugabo oba tofuddeyo munnaye kwate ekkubo jjo nnyambeko. Ye Mutesi Mariamu akuzanyiranga Zuwena. Era nga tuzze tumulaba mu businema obw'enjawulo. Nagamba weekuumire ku Kyamuka TV. Byonna. Anti bwemba ndi mu ssanyu ate nga lwaki si ffe ssanyu. Ffe ssanyu. Naawe ffe ssanyu. Kubanga Kyamuka TV ffe ssanyu. Waliwo omugenyi ajja n'olaba nga buli kikopo tekimusaana, buli jjiiko temusaana. Bino bagamba nti abantu abanene bazze, abanene mu biti eby'enjawulo. Nga mbutuufula awo muwe ejjiiko oba fooko tejja kumumala nga yeetaaga ejjiiko esenenva gy'abaaliramu anti abeera munene. Abanene baba bazze. Omuwa ejjiiko esenenva mwaliira, oba gy'aliisa. Nsowaani mumuwa nneneko. Well and good. My children are the only family I have. Kati mukadde yagamba mu bigambo bye. Abo abaana efamire gye nasigaza. Kansubire ntoli mu kuzannya katemba ku baana bange ssebo. Always take good care of her. Nsuubiza nti olirabirira omwana wange. Of course, ma'am. Isya. Her so much. Obola isi. And I will always take good care. Ndi mulabiriranga. And that's why after my studies, era nga ensonga lwaki come and take her officially. Bwe ndiba mmaze emisomo ndikwate ekkubo ne nzija ne mutwala mu butongole. The blessings. Thank you, ma'am. Nange nkuwadde emikisa mwana wange. Omuko yali akyadde naye nga yali azze engalo njereere yadde n'ekindaazi eky'ebitaano yadde kabutto naye nga ebyo baamuwa bambi yabirya. Mu bufunze omuko anaaba atukiikiridde bulungi. Situmuyinaako buzibu. Tomala gajaajamya bintu si byakwonoona. Kale nno buli akekkereza gy'oli nkutumidde. Tulina okukekkereza Januari nammwe mulaba. Prepare that meal. Yes. Kaakati But with the help of my sister and mother. Ani afumbye go afumbye era sister yanyambyeko ne maama. It was so good. Eba nawe wafumbye bulungi. Nga abaana anaasikisiza kanzaali ki? To have you as my wife. Kale kyova olaba every morning. Neesunga olunaku lwe ndikufuna obeere mukyala wange mu butongole buli lunaku nkirowoozaako. With our kids. Tuli awo. Emmere yaffe ntugirya n'abaana baffe. I can't wait. Nange era nninda buli lunaku. Talking of kids. By the way twogedde ku ky'abaana. Not many. Oyagala baana bameka? Si bangi. 16. Huh? Yes. Ayagala 16 ogambye eki? Bonna? Kale muli bazibu. Like what? From who? From ng'ani agenda bazaala? You mean leka naawe with our kids? ekyogamba kati nze siina funa baana balina bulungi bwoleka naawe. There are too many. Naawe abo bangi nze 16 nze nga. I'm going to give you 4 kids. Nja kuwaayo kale bana. Okay. Yeah. It's okay. Ebiboozi ebyo. Kyemmanyi buli omu yabyogerako. Kegamufo ky'okunyumya ebintu ebirina amakulu ebizimba eggwanga. I've already told them that you are coming and they are waiting. Kaakati ffe tugenda ddi ewaffe ono ne yeesika. Namuga nti ate ng'abantu nabagamba naawe ogenda kujja ate oli mu kwebuzaabuza opalapalanya. Nowammwe sizze. That's good. Kale nja kujja kirungi. A peck. Bampeeyo kapeeke. Kyokka gulaba enzo nkwasa ensonye. Are you serious? Yes. Okasakasa. Just kapeeke nze ngende. Bannange nnya.
Thank you so much. Thank you for coming. Bane webale kujja bedda bakulinze eno. Dash this. Kale nno omwana tubamwetikka ne bamutwala ewaka. He is Bamulaga abakulu we mwami Lutaaya ekitange. Mrs. Lutaaya Ate ng'oli mukyala Lutaaya. and Mary. Ate ng'ono side ze ne Mary. It's a simple and a lovely family. Tuli family nyangungu ate nga bwe twagalira ddala. Annange mbalamusizza. Mom, Yes, please. Dad, Mami Daddy and Mary. saako ne Mary. Is Rose. Ono e Rose. Kakyuduleni kange kano. Dayida. Where on my son's lips? Bannange takuva ku mimwa. Have seen you. Oh my God. You look good. Kyaddaaki maze ne nkulaba. Rose. Oli kalungi nga bw'akwogerako. You can call me Mom. Cool. Thank you, Mom. Amuyita madaamu namugamba mpita maama. You can go and bring some juice. Mary genda olete ka juice. Young, beautiful lady. Omuwala ono omuto omubalagavu bw'ati afune ku kyokunywa. You hurry up, okay? Oyanguwa tolwayo manyi babatuma ne muddeeyo. Mom Maama and Dad. ne Daddy. Thank you so much for accepting my love. Mwebale nnyo okukkiriza omwagalwa wange ono najja wano. Take a good care of her when I'm away. Nsuubira mujja kumulabirira nga siriiwo. Ekyo nja kukikola. Mami neka naawe bakulaba gulabe. Waliwo laavu webatuuka mu busomyo. Ensonyi ne zivaawo. Ne mutandika okwemoolamoola mu luzungu kye bayita morality. It becomes so morality. All right, everyone should get hold the glass up. Ono agamba ndowooza buli omu Glass high. akwate ejjiraasi muwanike ejjiraasi Toast to tunywemu this beautiful lady. ku lwa kibebigaalo kino ekibalagavu. Cheers, everyone. Bannakyalo bazaasizaawo nga lumu Januari. Mukoppakopa bye mutamanyi. So nno oluvannyuma ennyo tulaba azooza. Batono nnyo. Rose, how did you find that family? Abeenyumiriza mu kwambala engoye enjeru otherwise Rose bamubuuza famire wagisanze otya. In addition to being rich, Balungi ne ssente balina kati babawaana eriyo gwe bawaanira mu mutima. God has answered our prayers. Katonda azzeemu essaala zaffe. No, my joy is just to see you and your sister when Mukadde agamba nze essanyu eryange we liva kulaba gwe nga ne sisita wo muli basanyufu. Era nkwagaliza birungi ebisingayo. naye mami, Mami, there are many beautiful girls from rich families in abawala abalungi bayitirivu and I feel like mu famire engagga. come on. Douglas gy'agenda You the only beautiful girl ayinza okuba nga the richest. mufiirwa kono nti gwosinga obulungi wano ku kyalo. And Tinedda gwosinga sente because tinedda. loves you. Lwaki ku kyalo kuno yalondako ggwe? I'm from. Kubanga yali akwagala. Don't worry. What I know, something which is meant for you. Ono amugamba tofaayo ekiriba ekikyo kirisigala kikyo. Kanna abaali wano nga kamapeesa kavuga. Gw'okassa ku kidomola n'ekidomola kivugirako. Bali bagenda okulaba yeemoolamoola. Kikyate. it's Douglas. Bene Douglas yakubye nze. Hello? Hello. Essimu aba agirinda nga mandaazi. Kaakati Mother, you want oli yalaba taabigumiikirize n'avaawo Zuwena. Yeah, I'll continue. Ono ali mu kuwaana omulenzi we essaawa binna bannange nze akubye mami ayagala mbu kundaba. Kyogamba ali ku kyokya. Ye ayagala kundaba. Ali ku kyokya. Kale gendayo olabe bw'aba ali ku kyokya omuzikiza omwanattu.
omukulu ali eno linze yakuba essimu amuyita gye basinkane bamanyanga kafooka bwe basinkananga wabula nga waliwo n'owokusatu eyamanyangawo era tuba tuli awo eyasookayo yeesibye ku munne waliwo ekituuka nga mutuufu oli irritating onyiiza omuto mwesibaako nnyo sooka n'omuwamu ka space yerowooze tomanya ng'ajja ng'amukwata amaaso ala kyanaggwa ate nategedde leero kano kapya agenda okugjako n'ekyokoola. Are you mad? Oli mulalu? I'm mad in love with you. Era ndi mulalu mu mukwano naawe. Zuena, how Zuena. do you know that I was here? Wategedde otya ati nabadde wano? Come on, that doesn't matter. Meka naawe ekyo si kikulu. Yeah. I overheard my sister talking on the phone. Nawulidde sister ng'ali ku ssimu. That's why you decided to be here before her. Kogwe kojje nga tannajja. Yeah. Hey. I also need a decent goodbye from... Sebe era nange njagala okunsiibula maama mwe mugenda mu kibuga. What if she finds you here? Kati singa akusanga. By the way, come to think of that. Ye tukirowoozeeko. What if she finds me Watya nansanga. that I am your girlfriend too? How will she feel? Anaawulira atya ne mugamba You want- nti ssebo nange kwendi. Anyway, you want money? Oyagala ssente? Any amount. Because I'm... Nja kuwa zoyagala zonna kuba ontamye. Seba, I'm not a product. Ssebo siri kyamaguzi. So please just give me my... Siri nnyanya ku mudaala nti bangula. Lengo. Nze bampe ka kiisi nve wano. Ka goodbye. Siri wala. I cannot kiss you. Ogwa ku mwana ow'egindi oleeta ettama bw'oti lyali waluyi. Fine. Bakuwa kiisi y'oluyi. Just give me a hug. Kale era kahaaga waakiri era omuntu abeereko awo. Just a hug. Kahaaga ate kategeeza ki? How to get here? Lwaki mwana gw'omumalako emirembe? Lwaki oyenda okunkalakata? Give me a hug or Rose finds me. Akati ssebo mpa haaga oba togimpa nsangewo wano. Bannange. Kakati nina abantu bange bemmanyi ng'awo kyangu nnyo. Kyangu nnyo. If you know, you know. Ategedde agambe amiina. Zuena. Zuena. Of your nonsense. And please, Kasasiro wantamye. my colors. Bw'abadde amuwa haaga n'agiremeramu. Ojja kulaba nno kala zange entuufu. Those other colors of you. Bannaye era nze kala ezo ne nziraba bannange tomanyi kye ziyinza kunkolera. When your colors... Bannaye kala ezo nzaagala nnyo. Bannaye zindaga ku kala. The goodness of our love. Excuse me, ndaga ku kala kubanga nze bannange. Naye bannange. Musajja wattu mumpi. Bamwagala. Oli tatambula akuunyuuka. Amaanyuuka. Adaalimba. Akinagguka. Knowing. Mwana ne lukutama. Ningone ogwana gukutama ogwo. Kati nno teyagenda. Yasigala eri muti emabega eri. Kati omwana twajja. You want from me? Naye onjagaza ki? Dario, Musajja yeekyaye dda. are you okay? Daali oli bulungi? Yes, I'm okay. Ndi bulungi. You don't look to be fine. Ng'olinga atali mu mbeera nnungi obukambwe ngonda ze bungi. Honey, Hani, Yes. wangi you give me a smile. mwenyezaamu. Make me feel more better. Kyokka kye kijja okuntereeza ndowooza. Bannaye n'amwenya. That you... Yamuwanga simayiro ze yali ayagala. Ezo simayiro nti ze njogerako. Are you sure? Oli n'anyiiga. Go. N'amera akasajja ku muti. Hey, by the way, Naye why can't we just take selfies? lwaki tetwekubya bwekubya kafaananyi? Kale olisigaza akafaananyi. Oliba oli eyo n'ondabangako. Ate nno kati wasoma lwa butayita. Voila. Wekimanyi nti wasoma. Yeah. Just Use this one. Hey, batugire eno tukubise side zeeno. N'ezeeno. Omukulu ng'ajjayo akafaananyi. At least kasimayira akasigaze mu kafaananyi. Ali katunulangako. Kati bino bye bimma abayaaye.
nno mwekubye nnyo obufaananyi. Obufaananyi kikulu, singa omanya amaanyi g'ekifaananyi buli lunaku oyinza okwekubyanga 5 n'obimuweereza. That is ng'omanya amaanyi g'ekifaananyi. Naye abaana tebabifaako, tebafaayo. Mtawaana myerere. So nno oluvannyuma ennyo anko tumulaba akutte essanduuke akwate ekkubo yeeyongereyo misomo gikwajje kubanga gw'oba oli awo n'okusoma kikulu. Oyinza okuba oyagala omuntu naye ate olina okuteekateeka future. Abayita asikaali ayambeko anko amutwalire essanduuke. Sorry, son, that we are not able to push you to the bus station. Sebo n'atusonyiwa tetusobodde kukusindika weeyongereyo ku bus station. Tulina meeting gye tulina okuba tugendamu. It's all right, Dad. Let Aunt Mary stay. Oba mukulu baali badde bamuwerekerako. Oba Mary yakwerekerako n'asigale. Ate ntya? Oh, come give me a hug. Leka naawe mwana gwe. Douglas, I love you so much. Douglas okimanyi nkwagala nnyo Douglas. But why all that excitement? Essanyu nga lingi. Auntie? My dear. Mulinga abagamba ngendedde ddala lubeerera. But Mom. Mama. You haven't said any word. Toyina kyonyega. You know, I'm used to seeing you every day. Omanyi mwana wange mbadde mmanyidde okubanga lunaku nkulaba. Yes. Kakati bw'ona agenda eyo. And for 3 years. Nzuukuke nga sikulaba. My God. Myaka 3. I'm going to miss you. Koosi ziba mpanvu. Nsoma myaka 3 okugimaliriza wali wonna. He was at the bus station. Tebasobodde na kumuwerekera ku bus station. That you're going to take care of yourself. Njagala onsuubiza ekintu kimu nti ogenda kwefaako. Nti ye. Yeah, and I'll be calling you. Era nja kuba nkuweereza obubaka. Nja kuba n'okukubira. As you get them. Kale. Tema kubanga kati obudde bugenze. Etuuka bulungi. Abazadde ebiseera ebisinga balina level gye batuukako nga baagala okutesitinga omwana oba alina obuvunaanyizibwa oba akuze. Waliwo otuuka nga school fees bali bazikuteerayo mu banka. Kati nga bazikuwa ogenda ozibankinge. Ebyo byonna byonna ebeera stage ey'okwongera okulaga nti okuze oba okulaba nti okuze. Kale bwe bazikuwa ne batuuka nga ate 8,000 gibulako oba okyabulamu. Era omuzadde yeeraliikirira ku stage gy'oba otuuseeko nti ono omwana alabika tannakula. Thank you. Kakati Let's go inside. tuba tuli awo tulengera ow'ekiwalaata ayingirawo. I'm on hurry. Tuyingire mu nju siina gye ndaga ndi mbwangu. To explain why I've delayed covering that. Ono yatandikirawo kwennyonnyolako. Munnange nja kunnyonnyola engeri gye nduddewo okusasula looni. Tonnyumiza. Oh. I'm tired of coming here demanding my money. Nkooyo okujjanga okwewuba wano manja ssente. Give me only 2 weeks. Bampeyo weeks 2. 2 weeks. Weeks says. Kakati looni yayinza okuba emaze ebbanga myezi nga wagindaba 8. Pay my money. Kakati omuntu n'agamba mu weeks 2 wagenda okufuna ssente ng'emyezi 8 zibuze. Ono yamugamba ozimpa oba si kyo mbajja mu nju. Kaddu. Son. Kati yono kaddu abanja. Be lenient and considerate to me. I've known you right since childhood. Gwolinga mwana gyendi. Yes. Oluno kodi abaagala okuluma ze bayitamu. Me, I know you. Olinga mwana gyendi. Nakulabanga okula mwana gwe. There is a very big difference between nange nkumanyi naye kaddu gw'omanyi oli eyakula simanyi ng'omulaba. My business. Ne kaddu akola bizinensi. Birina enjawulo. Njagala ssente. Okay. I have given you only Yamugamba. days. Kwadde ennaku 3. I need my money. Njagala ssente zange. Kali mu nnaku 3 akoleremu ki? Ne wiiki 2 z'abadde asaba ekituufu kiri nti agenda kuzijja waakola. Muntu akeeraawo n'alima awo obutooketooke n'afunamu emmere gy'anaalya. Ssente nga zivaawa. Eriyo abantu mu nsi muno nga baasigala kutunuulira Katonda. Balinze ddi lwe balifa. Osobola otutenkanya obulamu n'obeerawo. Naye ng'obulamu tebuba bwangu n'akamu. Kakati nno looni mukadde gye yalya. Emufuukidde looni. Omusajja ayagala kutwala enju. Mwe bali. Kiba kitegeeza n'ettaka ligenderamu. Naye nga mugabe mu nnaku 3. Naye ng'ennaku 3 agenda kukoleramu ki?
firimu egenda maaso za Kyamuka TV fwe ssanyu 362 mukutu ogwazaamu tuba tuli awo waliwo enzirusi gye tulaba eyingirawo si bibiri ewuluguma abaasoma ze baagala okuyita zisikiraasi. Yes, sir. Mukulu ng'ajja sebo. Yes, good morning. Mwasuze mutya naabeeno? Yes, and I'm her sister. Oh. Rosie wano wabeera nti yenze sister we. Mami. Yeah. Ng'ono ayita mami. Waliwo omugenyi akedde. Yes, good morning. Mukulu mujeebale. You must be Rose's mother. Olina okuba gwe mami wa Rose. You're welcome, sir. Tusanyusa okulaba ssebo. Hey. Thank you. Kale. Anko ng'ajja. Bali abaakolamu. Ayingira n'engatto ze yasoma. Leeta okusoma kwa mu nju z'abantu. Thank you. Thank you. Ngenda okudda abataddewo akapande engatto tezikkirizibwa kati nnono yeekanga Sezaala. Ng'ajja. I didn't expect you here. Badde sikusuubira. You're most welcome. Tusanyusa okulaba ssebo. Mommy. Mami. Zuena. Ne Zuena. Meet Mr. Lutaya. Oyo ye Mr. Lutaya. His father. Taata wa Ddagalaasi. Actually, you came in the right time. Ozze mu kaseera akatuufu. Please, get him something to drink. Genda omufunireyo ekyokunywa. Nedda. Okay, please. Ndi bulungi. I'm sorry that I brought you some things in. Abadde nabye mbaleetedde. See, I promised my son to nasuubiza mutabani love you. Tinja kukulabirira. You better go, please. Kale n'olw'ensonga eyo mujje munnyambeko wano. Ebiseera bisinga abantu tebaba na budde bwa wolokoso palapase. Baba alina ekintu galina ebintu byaleese atadde awo simanyi. Naye ng'ate n'okuwa ekyokulya oba ekyokunywa n'ogaana. Waakiriryako katini. Ebiseera bisinga nakyo tekiraga buntu bulamu. Abantu ebiseera bisinga bakulaba nga ab'enyinyala. Ekisegedde kale n'olyangako. N'obalaga nti bwe bwa Sseruganda eyo n'empisa nagirabako ne Mbataki. Nenjirabako mu Bakoleya mu Bajapaani. Nenjirabako mu mawanga ag'enjawulo. Oba naffe mu Buganda gye kyavwa. Kwegamba omuntu aba ayitawo ne bamuyita mu kkubo nti jangu tulye bintu bwe bityo. Bantu bakozesanga nnyo emmere ng'akabonero ak'okulaga obumu n'obwa Sseruganda. Katonda aleese ebintu aleese simanya amazzi katoniza amazzi. Bintu byonna by'obanga okola bw'obanga otwalira abantu b'ekyalo ebintu bambi tobatwaliranga amazzi gano ag'obucupa. Balina ebidomola byabwe biba bijjudde amazzi. Obatwaliranga ebintu bye balwawo okulaba nga soda. Baba batamiivu batwalira obuwalagi oba bubbiya. N'ebyokumanyira abantu oba amazzi g'obucupa. Ne wano emigaati oba obalina. Naye amazzi g'obucupa nga balina ago mu bidomola n'okufumba bafumba n'ensuwa ziri wali zikyajjudde. Bw'oba obucupa obubawa obawangaano. Thank you so much. Bisegeera. Kale omwana tuyeeyanza. Oh yes, Douglas is fine. Douglas ali bulungi nti ye. Don't talk. Temwogera. My phone got spoiled. Essimu yayonooneka. Sorry. Nga kibi. I'll get you a better phone and you talk. But anyway. Banamuga nti nja kufunira essimu ennungi. Jja kubanga atodda ku mutimbagano, jja kubodda ku byempuliziganya bulungi nnyo. When will it be? Besides, you don't work. Onagamba mbwa essimu nsobola okugyefunira kono nti gwatakola essimu ogenda gijjawo. I can't do that. I love Douglas so much. Ogenda kwenda mu basajja. So kono tisobola kukikola. Douglas mwagala nnyo. Hey. Nothing. Then accept my offer. Kakati gw'osazeewo oleme kubuuliziganya naye. Communicate. Kiriza. And you can as well give me your mom's number. Mpa ku namba ya mami wo. But my mom doesn't have a phone. Naye ne mami talina ssimu. Or maybe you take my sister's number. Oba twale namba ya sister wange.
kakati zino koodi abawala ze batera okukozesa nti sirina ssimu ebiseera ebisinga aba ayogera mbu okwate mu nsawo mugaye akankugulira essimu wabula ate ono si bwe kyali ekituufu yali talina ssimu kati sisita we nti ye yalina essimu kati ng'akwata ennamba eya sisita we ng'agiteeka mu ssimu ya mwami Lutaaya. Mami akwata ekkuba ajja ayita sayidi eri endala taata tweyanzeege byonna by'otuleetedde bantu b'ekyalo bawe sukaali b'ebintuntu naye bino simanyi maziga mu bucupa simanyi nabeetikidde enkota y'ettooke ku ddiiru ki olina batwalira muceere n'akawunga oba tebakoze bubi kiro y'ennyama ebintuntu ebirina omulamwa so si kugenda kuzannyira ku bantu baba maziga obucupa ne ku mikolo tokola mukolo no oli mu kyalo tuteya amaziga obucupa ku ddiiru ki ogwo guba mukolo mwana tanywedde soda ng'omunyumiza mu mbaga ya gundi twanyumirwa ku ddiiru ki ate baagala ono obucupa obucupa bw'ejjiraasi obwatika si buno bwa plastic anko leero obaddeko wa ekitegeezo no bye yakoze n'atwala ebintu omukyate yabitegeddeko yamugamba adde mu ofiisi babadde mu meeting lwaki obuuza ate wali jasiti mbadde neeralikira ku ggwe omanyi nkwagala nnyo bebi abage bayita bebi ekyo nkimanyi era onjagala okwogera ebiseera ebisinga kwetaagako ebikolwa yamutunuulira naye Saalongo lwaki onnimba tobadde mu meeting obaddewa ye bannange wabaaki kugambye nabadde mu board meeting si gye yabadde ekituufu yali alina ebintu bye yali akutte ekkuba okutwala ewaabwe w'omuwala Rose era ng'omukyate yabimanyaako. Hey princess, you lost in deep thoughts. Is everything fine? Hello. Tugenda maaso. Yeah, I'm okay. Sure? Let me get something. Kanno bw'amutunuulira agenda okulaba ng'alabika ali mu birowoozo bingi yamugamba nti princess kikinga olinga alowooza ennyo nti owaayi mugambye tewabadde mu board meeting olimba obaddewa bujjanga bubonero muntu atandikiraawo embeera ne zikyukira ddala. Rosie, are you sleeping? Simanyi weebaka. Yes. At this time? Essaawa zino. I thought you were already sleeping. Mbadde manyi naawe weebase dda. By the way. Naye. Mr. Lutaya brought us a lot of stuff. Mr. Lutaya yatuleetedde ebintu bingi. Era. You hear from him? Y'omuwulizaako. Mr. Lutaya. Mr. Lutaya. Oh, of course, our husband. Anedda ngamba omuhazibandi. What's clearly? Njagala tubeere bantu beerufu ku nsonga eno. Ababbaffe. Wadde wano mu Buganda bagamba nti oyo ababbaffe. He's mine. Naye bwe bituuka ku ddagalaasi oyo wange. Saagala weeteekeko mu mathematics wa ddagalaasi no. Of course, ntabuka. Awo atabuka. What? Nze nviira ku ddagalaasi. Wabula no kyatamanyi nti ssebo oli yateekayo ne proposal. No. I don't have a phone and you know that. Kakati y'omuwuliza nti nedda naawe kimanyi sirina essimu. A phone. Rose. Yamugamba nti nze nina essimu. Here's mine. Osobola okukozesa eyange. Tuli ba sister weerabidde. Just put his WhatsApp number and you guys talk. Gwe teekamu nnamba yo ya WhatsApp. Ebisigadde. Mujja kuba muwuliziganya. First thing I'm going to do tomorrow. Bana ekyensookerako enkya nga bukedde. Phone. And I talk to him. Kuteeka data ku ssimu eno twogere. Data for you. Nze data nja mukugulira tofaayo. Kati akwata ennamba
butereevu Zuena aba afunye namba ya Douglas n'eya Sezaala agirina. Watch film this. Is what sisters are for. Mwera muyambira ddala n'omutima gumu kubanga kyekitegeeza okubanga muli ba sister. Kale sula bulungi, naawe sula bulungi. Oh my God. Afunye namba 2. Eya Sezaala agirina mu nfo. Mr. Rutaya. Saako n'ennamba eya Daaga. Tudde wa Anko Rutaya essimu ng'evuga kati waliwo essimu ezijja. Era n'olaba omuntu ng'atandika okukuta n'essimu n'ogamba nedda. Zino essimu teziriimu kalungi. Okay, yeah, yeah. Bw'oyogeranga n'omuntu ng'amumunya, yeah, yeah, Oh yes. Ng'omanya waliwo obuzibu. Oba mugeze ebiseera ebisinga siibula gamba bye. Va ku ssimu gijjeeko muteeke ne mu blacklist. Bye. Ago nkwadde gaabuwa. Honey, I've received this call and I have to go. Akati omukulu ajja agamba waayo essimu eno gye nfunye ya mirimu nina okukwata ekkubo ngende. Okay. Yeah. Yeah. Ale. First finish your breakfast. Yeah. Nesooka omalirize ka breakfast. I will be Budde nja kutuuka leeti. Okay. Okay. Nja kudda tofaayo nkomawo mangu. Yeah, to have a good day, honey. Good day too. Kono nti kale funa olunaku olulungi hani. Mulaba akukuta naye munnanga ate oba onookola ki? Ng'eyabuulirwa osirika tosamwasamwa na bigambo. Kakati ssebo anke essimu gye yali afunye. Tulaba omwana Loozi. Bwe yali agenze osisinkana kyokka ali agaye bya mirimu. Ekifo kyagadde. It is beautiful. Ekifo kirungi. Okay. I'm glad you liked your place. Kale kinsanyusizza nti ekifo kyagadde. But sir, naye you called me and you said you had something to discuss. Wankubidde n'oŋŋamba olina byagala tuteeseeko. No, don't mind. You can. Oli mu kudduka? Please order anything. Kakkana okusabayo wano ekyokulya mpola mpola. Ne tujjira ne tulaba. Okay. Waiter, please. Waiter. Any soda and water. Please. Tuleetereyo ekyokulya oba kasoda oba mazzi. But sir, you didn't have to bring me here. Naye anko kiba tekitaagisa kundeeta mu bifo bwe biti. But you said meeting here, so I thought maybe after the meeting we can have a talk from here. Niwe kwa kusinkana nze nasazeewo ne nga nti oba oli awo. What is it? Kiki ekimpisizza anko? Glass fine. Yeah. Douglas ali bulungi. Ali bulungi. Naye I remember you telling me that you no longer talk to him. Nkujjukira ng'oŋŋamba nti gwe ne Douglas mwali temukola ki temuwuliziganya. Okay, thank you. Weebale. Alright. Okay. That's a minute. Take this 15. Azze n'obwaffala bwe. Ebimu kwolabira abantu. Alimu obwaffalafala bambala ebikoofiira tebitegerekeka. Rose. Lyambala ekikoofiira bwe ekityo nkutumidde. You no longer talk to Douglas. Rose. I thought maybe nga bwe mbadde gamba temukyayogera ne Douglas ne ŋŋamba. Do you mean? Essimu. Nze nkyakiremeddeko nti olina okuba nga ofuna essimu. go to this. Kaakati ne ŋŋamba nti kankufunire eno. The phone, please. You bought me the... Kanno yali amuleetedde olubaati wadde ng'omwana ono omuwala yali yagaana eky'essimu. Ongulidde essimu. Lubaati. It seems to be expensive. Naye ng'erabika ng'ey'ebbeeyi. Ekyo si kikulu ffe ssente twakimala. Such a beautiful girl, not having a phone. Omuwala omulungi nga gwe okuba nga talina ssimu gwe olaba kikola amakulu. Talk to your boyfriend. Kaakati osobola okwogera ne boyfriend wo oyagalira wonna. Thank you so much. Benna neeyanzizza. So, Kaakati you want?
Oyinayo kyakyo oyagala? Nedda okasakasa. Sanke ngende ssebo. N'obwaffala bwe n'omukofiira gumulinga enkata. Buli ambala enkofiira eyo nkutumidde. Kaakati yeetunuzza eri omukulu ng'abala ankwata. Kaakati. So, I don't need sente zino mpitirivu. 3,000 shillings. Ze bamuwadde. Onagana edda. Nawe zaalibadde bbiri transport boda nzizaayo. Kwata sente bandu. Take it. Tofaayo twala sente. Once again, thank you. Sente nyingi. I did now. Mukazi abadde azize sente. Ekyo ekikolwa omukazi yenna akikola. Kiyinza okuviirako abannasayansi baddokita okwetola ensi yonna yonna okubanga bamukwata ne bamutwala bamuggyeko blood samples. Bamuteeka mu byuma bikalimagezi kompyuta zimunoonyerezeeko Google Earth biki byonna satellite zonna ne babijjayo ne bamwekebejja omukazi ng'azize sente aziganye tompa sente sizaagala. Dozi yazitwala. Mukyafaayo n'avaamu Guinness World Book of Records. Sijja kuba nga nsukkawo. Tujja kubatandikirawo ekitundu ekyokubiri. Lindirira. Ku Kyamuka TV omukutu 362 anti ffe ssanyu. Bye bye. Mubeere bulungi.